أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ومجده. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا يوم الحسرة والندم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وشفيعه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطل بابالونجي tenderezebwa amatendo Allah agamusaanidde ekitiibwa kye kusaasira n'emirembe n'ekitiibwa ekyebbeeyi ekisembeyo ekyowaggulu kigende eri ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, nuuru y'ekitangaala kya umma y'obusiraamu. Abantu abalungi, puroguramu yaffe ey'olwaleero gye twaliko omulundi oguwedde nga tusoma ku nsonga ezaleetera Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama okubeera nga yali successful mu mbeera zonna, mu perspections zonna ez'obulamu. Yakoma mu kkubo nga teweddeeyo mu kiseera we twali tukyazizza bakadde baffe era be tukyazizza mukadde waffe Sheikh Ashrafu Kayiira Lwere, omusajja Omumisiri. Allah yongere okumuwangaaza era omuwa ekitiibwa. Tumusaba atuwe ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. N'omulangira mukadde waffe Sheikh Ali Zikusooka, omusajja munnamadiina. Tusaba Allah naye amwongere tumutuweera ebitiibwa. Omukulembeze waffe oyo tusaba naye atutuulire ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuliza abalungi, n'olwaleero tugenda kusigala nga twogera ku nsonga eyo. Oba oli awo tunaagituusa ku bbendobendo ly'enkomerero yaalyo bwe tunaate tusobodde, era inshallah Allah bw'anaaba atuwadde obulamu obulungi tunaaba tugimaliriza. Bakadde bange abalungi, ensonga ey'okubeera nga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ebiseera ebisinga bwe beesomesebwako etambulira nnyo mu perspection y'ebyokusaala, ebyokuwa zaka, ebyokusiiba, ebyaki. Olwaleero kye nandisabye nga mmwe Allah basobodde okusitula mu kubeera nga mumanyi, tusaba Allah abatusobozese mutuyigirizeeko ko olwaleero engeri Nabbi sallallahu alayhi wasallama yali shakhsiya amma, yali mu buli mbeera yonna ng'agibuna. Olwaleero njagala tutunule mu mbeera bbiri. Mbeera esooka shakhsiya iqtisadiya. Nabbi ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yali successful mu kubeera nga atendeka bantu be, umma ye, okubeera nti mu mbeera yonna tulina okubeera nga tuli successful mu mbeera eriwa ey'ebyobusuubuzi, mu mbeera eriwa ey'okunoonya engeri gye tuwangaala, gye tuyimirirawo economically. Nsaba Allah abo abakusobozesezza ow'ekitiibwa, ntandike naawe Sheikh Ashraf Kayiira Lwere, osobole okubeera nga otutambuzaamu kaawo n'ebyo Allah by'anaaba akusomesezza. Bismillahi rrahmani rrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعظم جل جلاله ذي الجبروت والجلال الأفخم سبحانه عالم الإعلان والمكتم جل جلاله ساكن الأرض بأمر محكم سبحانه خالق كل من كافر ومسلم يا الله بنى السماوات بغير سلم سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين يا الله تفرد بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته جل جلاله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله tumutendereza ekiseera kyonna n'ebitendo bye ebijjuvu ebitaliimu bukendeevu. Sheikh Ali, نعم wano nzikiriza nga tetunnagenda mu musomo, kigambo ekyo walimu bangi tukyogera, tutenda Allah n'ebitendo bye ebijjuvu ebitaliimu bukendeevu, naye abantu ne tutabalaga. نعم
omuntu oyinza otya okutenda Allah n'ekitende ekikendeevu mathalan osobola okulaba oli Allah gwawadde ekyengera gambe kyonna Allah kyamuwadde oli nakola statement egamba nti abatalina mannyo Katonda baawe ennyama subhanallah oba otenze Allah n'ekitende ekyobukendeevu subhanallah oba otegeeza nti ni'ima Allah gye yawa fulan yali temusaana Mungu yalaba bubi la hawla wala quwwata illa billah so bwe tugamba nti Allah tumutenda n'ebitendo bye ebijjuvu ebitaliimu bukendeevu tuba tukakasa nti Allah akola kyakoze mu ndaba gy'alabye nti yentuufu hakimun subhanallah saba Allah se okusaasira n'emirembe ku mbaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Sheikh Bazanya Nengo ayina ibara empya gye yanjigiriza gye namukoppako egamba nti ayi Allah tukusaba okakase nti tusaalidde omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam era ne tumwogerako era naawe tukwogeddeko naam ajulire ate era agamba Allah ajulire tutwogeddeko tumwogeddeko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abalungi abatulaba omulundi oguwedde twalaba ku nsonga muzimu ku nsonga ezaawa nabbi okuba nti yaggusa omulimu gwa ddaawa Allah ye yamutuma mu butuufu bwagwo olwaleero Sheikh agambye tutunuulire min an-nahiya al-iqtisadiyya abaddu ba Allah nga tetunnagenda wala nja kuddamu mbagambe ti Allah yamanyiwa waateeka obubaka bwe era bwona atunuulira abantu abamanyi economics tojja kutuuka kwatuuka mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ekyokubiri nga sinnayingira butereevu mu ddarusu eyo nja kusooka mbajjukize nti success ya nabbi mu ddaawa yateekebwateekebwa wa kitiibwa Allah jalla jalaalu awalan tusooke tutunuulira obulamu bwe sallallahu alayhi wa sallam era sebo sokuze kusala ekirimi eyinza okuba eriyo bannaffe oba abalabi baffe abatasobola kubeera nga basinkana omulimu ogwasooka dakiika ng'emu oba bbiri tuyina emitwe emikulu gye twakwatako ennyo egyaleetera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kubeera nga successful dakiika emu njagala emitwe egyo togikola details wabula gituddiremu emitwe egyo egyayogerwako tusobole okubeera nga tugenda mu maaso n'ensonga eyo mu nsonga ze twasooka okulaba mu bimu ku nsonga Allah ze yayisizaako nabbi okuba nti aba successful mu ddaawa Sheikh yatulaga hadith ey'omu hijjatul wida nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayina ensonga ze yasengeka obulungi nga hadithi makulu gaayo agamba nti mazima omusaayi gwammwe n'emmaali yammwe n'ebitiibwa byammwe haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha omuntu omala gayiwa musaayi gwa munno tolinyirira kitiibwa kya munno tomala gatwala ssente za munno bya bugagga bye mu mbeera etategeerekeka era Sheikh mukunnyonnyola hadithi eyo n'atutwala ku maqasidi sharia matu ojja zisanga nga tezaawukana na nsonga nabbi zeyayogera mu hadithi eyo kati ate omulimu gubalibwa ku nkomerero ebyo nabbi yabyogera asigazaayo kaseera katono okufa era buli we yamalanga ensonga eyo yabuuzanga ekibuuzo nti ala hal ballaghtu allahumma fashhad tabaye situukiriza ayi Allah kola ki julira ensonga ze twalaba muzimu ku nsonga ezaawa nabbi success mu mulimu gwa ddaawa esooka twalaba al musaawa okuba nti abasiraamu bonna benkana edduniya yonna abantu bakola ki benkana teriyo gwe basinza munne ku mulala olw'ekitiibwa oba ki nedda ensonga ey'okubiri twalaba al ukhuwa obwa sseruganda obwa ddala nabbi yakuliyetinga mu baswahaba obwa sseruganda obwa ddala
ng'ekituuse ku mulala omulala akiwulira ku mutima gwe ng'ekimutuuseeko. Tegeerekeka. Ne tulaba ku nsonga ey'okusatu makarimi al akhlaq. Nabbi yasiga empisa ennungi mu basahaba be. Kakati olwaleero tulaba iqtisadiyan mu bya ikonomi. Sheikh olina kyoyongerako? Okujjako ng'ayagala nkusooke. Iqtisadiyan tusooke twebuuza ekibuuzo, nabbi nga nabbi okukula kwe kwali kutya? Allah yateekateeka omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama n'akula mu nkula emutegeeza nti omusajja yenna oba omuntu yenna akola. Nabbi yalundako ku mbuzi. Nzijukira twali e Rugeeyo, nali mu kibiina ndowooza kyali kyakusatu, waliwo sheekhe wange bamuyita Abbas Auf Mbalire. Mumanyi sheekhe wange. Yatusomesa heading yali nali mu P3. Heading yali egamba ra'ayuhu al-ghanama wa safaratuhu al-ula ila Sham. Allah. Nabbi yalundanga embuzi. N'olugendo lwe olwasooka okugenda wa Eshami. Bw'onaasoma ebitabo bya taarikhi bajja kulaga nti wakati w'emyaka 12 ku myaka 19 Nabbi yakolerawo okulunda embuzi n'obusuubuzi. Ate era mu busuubuzi weewaava ekitendo ekya as-sadiq al-amin, ow'amazima ate omuki omwesimbu omwesigwa. Ebyo nno ebitendo bibiri omuntu bw'oba tobiina kebe mu bulamu buno obwaleero edduniya eba ekufuukidde ekizibu. Amazima nga gakubula nga n'obwesigwa tobulina, ettabbu ebyo nabbi yabifuna ku myaka mito sallallahu alayhi wasallam. Era mu mbeera ye ey'obusuubuzi nti nabbi yatandika obusuubuzi ku myaka mito, n'obwesigwa bwe yalina n'amazima ge yalina, Sayyidatu Khadija radiyallahu anha awulira ku mulenzi Muhammad ajjudde amazima mu bigambo n'obwesigwa n'ebikolwa, amuwa omulimu. Amugamba baye jangu okole. Khadija yali musuubuzi. Naye ng'omuntu yenna omukozi wa bizinesi teyamuteera buti nti Muhammad kati kwata genda naawe okole ki, wabula yamuteekako akalenzi ke kamaisara kagende kalabe entambuza yaki y'ebintu bwe bitambula. Nabbi bagenda, kimanyikiddwa bulungi nti abasajja abakuraishi oba abawarabu babeeranga ne rihla bbiri. Babeeranga ne rihla mmeka? Bbiri. Rihla emu yagendanga Yemen mu biseera by'obudde nga bunnyogovu fi shita, amma fi saif bagendanga Sham. Kati nabbi agenda ne maisara ono Khadija gwe yamuwa. Bwe baakomawo Khadija agenda otunuulira amagoba nabbi gazze nago nga gakubisaamu amagoba bulijjo gabadde akola ki, gabadde afuna. Oyo mbaka Muhammad. Era mu bwesiga obwo Khadija bwe yalaba mu nabbi n'amazima ye yali ensibuko y'okuba nti batuuka ku nzikiriziganya ey'okufumbiriganwa sallallahu alayhi wasallam. Iktisad tulaba nabbi yali mukozi. Mu mbeera z'abakuraishi nga bo ojja kusanganga mu bawarabu tewaaliyo kika kyali kituuka ku bakuraishi kuba bulungi. Naye omanyi mu bimu ku byaleeta ebyo, omu mu bakulu mu bakuraishi Hisham ibn Abdul Manafi ayina enkola gye yateekawo ng'abali obulungi bayambako ku batali bulungi. Ekiseera ne kituuka nga mu bakuraishi tosobola kwawula mugagga ku mwavu, bonna nga abasinga obungi bakola ki, balina.
kitegeeza nabbi bw'aba yali atandika dawula ey'obusiraamu yali atandikira mu bantu nga nabo bamanyi ekiyitibwa obusuubuzi kuba abakuraishi baali bagundiivu nnyo mu busuubuzi. So tulaba nti nabbi yatandika okukola sallallahu alaihi wasallam ku myaka mito n'akulanga ekyo kimuli mu bwongo nti omuntu akola ki? Omuntu akola. Era obusiraamu bwe bumala okujja ate nabbi n'atereeza nnyo eby'obusuubuzi. ekyokulabirako Nabi sallam ayina hadithi gyagamba nti albayi'aani bilkhiyaari ma lam yatafarraqa, abagulaana ababiri buli omu alina okwesalirawo ebbanga lye bamala nga tebakoze eki? Tebannayawukana. Etojja kunkaka kyonguza okujjako nga neesiimidde. Obusiraamu bwe butyo bwe bukola ki? Bwe bugamba. Era nabbi najja n'agamba man ghashana falaysa minna. Omuntu bw'ojja oyagala okukumpanya omuntu mu by'okugulaana bino kitegeeza gwe toli wa muffe. Ntegeerekeka. Mu ngeri y'emu nabbi agenda okutuuka e Madiina ng'abantu b'e Madiina bano khabathul kayl, nga babbi ba bipimo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ekineewuunyisa ennyo ekyali e Madiina ate wano mizaani tewera. Wano kiyitiridde nnyo sheekh. Baali tebaweza bipimo. Era nabbi yeetoololanga nnyo obutale ng'abasomera aya wailun lilmutaffifin paka bwe baatereeza ki? Bwe baatereeza ebipimo. Kakati nabbi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yakubiriza nnyo okukola eri baswahaba be. Era ojja kukyesanga nga mu baswahaba bangi baayatiikirira nnyo mu busuubuzi era baali bagagga. Ate bangi baawaayo nnyo emmaali yaabwe mu kutaasa obusiraamu nga Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ali omu ku baasinga okugula abasiraamu bajja mu buddu ku ntandikwa y'obusiraamu, naye nga kwali kukola. Obusiraamu butukubiriza nnyo kukola ki? Okukola. Era sebo mukama wange kkiriza. Naam. Manyi obusiraamu tukkiriza okukola. Olunaku olwandibadde ng'olw'essande lwe tuwummula ffe waffe lwandibadde lwakumeka? Lwakutaano. Bwe tumala okusaala obusiraamu bwayogerawo ekigambo ekyewuunyisa nti bwe mumalanga ng'okusaala muddeyo mukole ki? Munoonye mu birungi byani? Bya Allah. Tukwebanzizza nga tukyagenda mu maaso ne puroguraamu yaffe. Nsaba mukadde wange Sheikh Ali ku nsonga eyo oyongere okuteekako ettofaali insha Allah nga bwe tulaba entambula Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hilalihi mumbe makkati ngeri ki gye yasobola okubeera ng'akola empire y'obusuubuzi oba ey'okubeera nga abasiraamu tutambula nga tutegedde nti obulamu bw'omuntu buteekeddwa okubeera nga buli muntu yandikedde n'akola ki? N'anoonya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sijja kukola mukaddima gwa kitundu nga mukadde wange Kairo ono akoze mukaddima nange obugumbukadde tusaba Allah bawejja nawana Allah empaana ewooma nawana mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam empaana ewooma nga mpulira Allah gyali naye bw'aba agiwulidde ng'eyise ku lulimi lwa Kaira. Subhanallah. Mungu tukusaba osiime ebikolwa byaffe ate tukusaba Allah ow'ekisa. Tuli bantu tuli bakendeevu tugwa mu bino na biri obeere ng'otusonyiwa gye tuyitira mu mbeera y'okunyiiza ne bannaffe. Sheekhe njagala okwebaza Sheikh Nasser okuleeta Nabbi sallallahu alaihi wasallama ku levo ya abayivu. Omusomo guno guva ku levo ey'okumanya basaala batya ne gugenda ku levo ate ekakasa nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama was a personality of all
seasons ziyinza okuba nga kigambo nakifunda nnyo naye personality ku level yonna ali so vast. Kakati bwe tuba twogera ne economy eno nga tugyogerera mu nahiya eyaffe ekisiraamu, abantu bonna abali economically well off, abaagala okubeera economically standing and sound, bateekeddwa kutunuulira nabbi sallallahu alaihi wasallama butya bwe yateekateeka ebyenfuna. Kuba ono Katonda bwe yali amutuma nga kyakusaasira eri ebitonde, buli kyonna ekiyingira mu mbeera eyo yali ateeka okuba nga akinako principles. Sheikh Kaira byasemyeyo tuwa ze zimu ku principles owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze yaleyinga abantu batambule batya okubeera abalungi. Njagala kusooka kukuzzaayo mu hadithi yennyini gye nasoma ewedde nti mu success ya Nabbi on all issues yayogera bwe tudda mu nahiya eno eya iqtisadiya economics. Nabbi yayogera ku maali wealth. Ekigambo wealth teri ayogera economics oba okujjako nga atambulira mu byabugagga. That is economics. Kakati Nabbi okugamba nti wa amwalukum alaykum haram, wa amwalukum alaykum haramun. Njagala okukakasa nti olwaleero njagala omanyi, njagala kubeera so vast nkutunuulize obulyazaamaanyi obuli mu mawanga obuli mu nsi olwaleero Nabbi bw'ataalekawo era nga butuziza nnyo emabega ekigambo nti wa amwalukum alaykum haramu. N'ebyobugagga byammwe teryakkirizibwa kuva eri najja n'abiyingiramu nga temumuwadde luki temumuwadde lukusa. Ebyobugagga tetutegeeza only paper money abantu bwe balina mu nsawo zaabwe oba mu banka. Tutunuulira ebyobugagga eby'omu ttaka na Allah jalla jalaaluhu bye yatuteera mu ttaka, nga bw'olaba amafuta, nga bw'olaba golodi, nga bw'olaba silver. Ebyobugagga ebifaananako bwe bityo, ebyobugagga ebiri mu nnyanja, ettaka, ebyo byonna bintu bya bugagga. Allah jalla jalaaluhu ayina lwaki ensi ye yagitonda buli kimu n'akisa we yakissa. Huwa al-hakim. Era buli omu n'amutonda nga weeyo. Huwa al-hakim. Abagezigezi abalyazaamaanya bwe bajja wano ewaffe, kakati njagala okwogera ku mbeera eri mu ggwanga olwaleero nga bw'olaba the scramble and the partitioning of Africa. Bwe tuba twogera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obwongo bwaffe buteekwa okuba nga bugazi nga butunula mu nsonga zonna okuva eyo yonna. Bw'ojja osoma scramble and partitioning of Africa, abazungu bajja wano ne babaako amawanga ge ba saitaru alaina, ne batwekatikako. Abazungu, Abangereza balina amawanga ge bajja ne bawamba, Abafalansa balina amawanga ge bajja ne bawamba, Abaportugizi balina amawanga ge bajja ne bawamba. Ekigendererwa era waabeerangawo kye bayita resistance. Ndowooza abo baabeeranga senga baali mu mbeera gye tulimu leero ya la ilaha illa Allah, baali bayingira direct Sheikh Kaira man kutila duna malihi man kutila duna malihi fahuwa shahid. Hadithi eyo negati man kutila duna malihi. Simanyi oba y'abasiraamu bokka oba n'abatali basiraamu munaatugaziyiza, naye man kutila duna malihi fahuwa shahid, man kutila duna irdhihi fahuwa shahid. So ebintu bino wammanga byakulwanira ekitiibwa ky'omuntu, legasi y'omuntu n'ebyobugagga ebimuyimirizaawo. Katonda atuwa defense up to death. Akugamba nti you must defend it mpaka ne bakiba kikwetaagiseza kola ki kufa. Kitegeeza mu bigambo byo Bwana Ali nti
omuntu ateekeddwa kutandika kubanga akola afune byanakola ki afune byanaadipending. Exactly. Sheikh akugambye nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakola n'akozesebwa was an employee gye yajja obufumbo mu principles ze yakozesa. Era ffe tulina we tuba tumwogerako oyo omukyala nga tuwogera ku birungi bye eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mukimanyi bulungi tulina abiyati zaffe nga tumwogerako nga tuga nti kadha khadijatun alkubra allati badhalat amwalaha lirasulillahi yantasiru sallallahu alaihi wasallam, nga twogera ku fadlu ya Hadija. Akayimba ako mungayagaye ya bulijjo kategeeza ki eri omulabi waffe awulire ebigambo ebyo obuwoomu obulimu omukyala Khadija nga tusaba Allah musaasire, nga twogera ku bantu abo Allah betusabira Allah abasaasire olw'ebyo bye baakolera obusiraamu buno obutambule. Twogera ku contribution ya Khadija eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuba bwe yaveeyo emaali yonna yagikwata n'agimulekera namuga nti kati tambuza obusiraamu. Then ffe tuga nti kadha khadijatun alkubra allati badhalat, tetuyinza kulekayo maama waffe omugazi oyo eyeerekereza amwalaha ebyobugagga bwe li rasulillah, omubaka abiyingiremu yantasiru abikozese mu mbeera y'okusaasanya obudiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katono nnyo sebo mukadde wange Sheikh Abdul Nasir. Sheikh Ali ono ayina embeera ayogera n'owulira ebigambo nga bikutta. Kakati katono nnyo mu ddakiika emu mu hadithi eri ey'omu hijjatul wadaa Nabbi ayogera ku maali naki, but still era mu hadithi yemu yannyonnyola principles tutya bwe tulina okukola obusuubuzi obwo oba tutya bwe tulina okutambuza ebyobusuubuzi. Ate Nabbi kaana la yakhaafu min lawmata laimin, kuba ekyokulabirako kye yatuwa kyali kya kitaawe muto. Yagamba wa inna riba aljahiliya mawdhu' wa riba al-Abbas, yatandikira ku kitaawe riba al-Fadl Allah Abbas bin Abdul Muttalib. Nantu awo gaziyawo Nabi sallam mu hadithi eyo yagamba riba eyakolebwanga lulinga obusiraamu tebunnajja evuddewo. Era ekyokulabirako kye yawa kyali kya riba kitaawo omuto Abbas ibn Abdul Muttalib gye yalyanga. Kana yataamal maa nnasi birriba, kyekyokulabirako Nabbi kye yawa. Kitegeeza nti yadde tukola obusuubuzi mu mbeera ey'okukola obusuubuzi, ate tulina okwewaliramu ebyo Allah byatatukkiriza kukoleramu. Kubanga ne bonaaba oyagala nnyo iktisadi, ng'oyagala nnyo ebyobusuubuzi n'obiyingizaamu riba, awo Allah yagamba nti faadhanu biharbin min Allahi wa rasulihi. Oba oyingidde mulingi nga gw'oli sayidi oyambadde giraavuzi zo, nga sayidi endala waliyo Mungu n'omubaka we. abantu babisaagiramu n'omusomera aya eyo mabegako eriyo munnaffe twali tutudde naye naye nti nze nagenze nesooka neewolayo kasente mu bbanka, mubaseeka musome ebyammwe kangende nnime ennyaanya zange, nyira musome ebyammwe. Siraamu n'agenda alima ennyaanya ze zitandise okubeera ng'ezitandise okuteekako ku bibala, n'aga nti wallahi bwe tuba nga tuli mu riba oba mulingi nga bwe mwayogera ne Allah nti okugjayo riba tubeera ng'abali mulingi. Siraamu yaga nti kati tuli mu makkati tuliizaani akuba munneki, naye waayita akaseera mu kusaaga okw'amaanyi innahu yamhil Allah akuwaakaki akaseera. Musiraamu ekiri ekyaddako kyakuba ennyaanya zonna, kigambo kye yaddamu okwogera ekiseera yaddamu agamba nti musiraamu bweba nokawutu Allah aginkubye mu maaso ndi ku ttaka. Kale mukyo Allah w'ekitiibwa alina byatulaga nga tusobola okubeera ntubikola ntutambulira awo tugende mu maaso tegali.
nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo omusiraamu okuba nti bw'oba onoonya kyakulya olye min amali yadika olye nga kyolya okijja mumiki mu ntuuyo zo. Era natuwa ekyokulabirako mu bannabbi ba Mungu mwalimu nabbi Daawud, eyo yali enkola ye. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam principles ze yateekawo okugezaako okukuuma iktisadi eno. Kwa iktisadi tugirabanga, iktisadi ya nabbi yatambulira nnyo ku busuubuzi ng'omulimu omukulu. Era nabbi yaziiza kye tuyita al ihtikar, okukweka emaali esobole okulinnya gw'ofuna amagoba. Ekyo si nkola nsiraamu. Anti nabadde ntandika nagambye nabbi atuuka e Madiina nga hum khabath fil kayl, nga bavundu nnyo mu bipimo. Ekyo kyali Madiina nabbi we yagenderayo. Naye olwaleero bw'otunuulira omukitama mwe tuli kirabika kibi nnyo n'okusinga ku kyali e Madiina. Naye ng'ate omuntu buli bw'okozesa obukumpanya mu by'obusuubuzi bino, enkomerero ye era teba nnungi. Barakallahu fikum. Munzikirize mu buwoomi bwa irimu twabadde tutambulidde ku mitwe giri emeka? Ebiri. Naye kansuubire swadi eno mu busiraamu ngazi tetusobola gyogera mu dakiika 2-3 ne tugimalayo ntussaako omutwe ogwokubiri. Saaba Sheikh Ali zikusooka sigala ng'osomesa mu mbeera engeri obusiraamu gye bwayagazisaamu nnyo omuntu ono okubeera ng'amanya nti yanditeekeddwa okukola mu mbeera ezeefaanaanyiriza nga ki. Bw'otunuulira mu Qur'ani mulimu okuwa zaka. Tumala okusaala tuwe ki? Toyinza kuwa zaka nga tolina kyonaakola ki? Embeera gyeri nti obusiraamu bwatuwa endaba endala nnyingi nnyo. Omuntu bw'oba ofudde kye bwasooka okutunulako irisi byoleseewo binaakolebwa bitya. Tosobola kubanga ekulagirira byonaasiga nga tubikoze eki. Nsaba mwongere okubeera nga tugaziya ku nsonga eyo, at least embeera ya osariya ne bwe tunaaba nga tugikutteko mu haraka ezinaaba ziddako insha Allah, tutunuulire nabbi sallallahu alaihi wasallam engeri gye yali successful mu mbeera eya obulamu obw'obusuubuzi, embeera ey'okuteekateeka omusiraamu okubeera nga wa mugaso mu mbeera ey'okusinza ne mu mbeera ey'obulamu bwe obwa bulijjo. Nabbi owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yawanga Allah bw'amutuma n'awangaalira mu bantu, abantu balina classes. Waliwo abantu abagagga, waliwo abantu abali ku level eziddako, n'abantu aba wansi ddala abatalina. Abantu bwe babanga abantu abatalina na abagagga, nabbi yabatunuuliranga abagagga. Twogera ku bantu abakoze already, nga bakoze bye bakoze nga weebiri, era already nga olumutunuulira baga nti arrajul shab'an, musajja mugagga, omukyala mugagga nga ba Khadija abo betwogeddeko bagagga. Abdurrahman ibn Auf baali basajja bagagga. Uthman ibn Affan baali basajja bagagga. Abubakar bonna baali basajja bagagga. Ba Umar abo. Kyova olaba mu mbeera y'okunyweza eby'obusuubuzi. Olwaleero Uganda omanyi tukubira ekifaananyi ku ebyo ebiriwo abantu basobole okubitegeera. Olwaleero Uganda erina ebintu bino wammanga, oba ensi yonna buli nsi erina ebintu bino wammanga. Buli nsi erina kye bayita treasury, amawanika. Ewaffe mu busiraamu tugiyita baitumaali muslimin. Baitumaali muslimin ekigendererwa kyayo kwe kubeera nti emaali eno abagagga gye balina nga bawangaala n'abantu mu kitundu kyekimu oba mu nsi y'emu, emaali eyo esobola okugasa abatakola ki? Abatalina, era ne batambula bulungi. Ng'abalina tebakosebwa batalina, ate nga abatalina bakisa nnyo era bakuuma nnyo n'ebyo ebyawo abalina, kuba basuubira nti bagenda kubaako n'ebyeke bafuna okuva gye bali. So eyo treasury bwetyo bwe yalibadde, ne treasury y'eggwanga bwetyo bwe yalibadde, nti abagagga bano abawa emisolo, abateekeddwa okuwa emisolo, sente ezo zikozesebwa
okudda eri bannansi mu mbeera y'okufuna services ezikusobola okukuuma ssente z'abali na bano ne babeera nga services bazifuna ate nga tebagize bali. Ekyo kisanga mu byabusuubuzi bya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era ensi yonna ekijjaawo Nabi sallallahu alaihi wasallam bw'atuma Muadhi yamugamba genda e Yaman, naye bw'oba abagagga baayo bajjeeko bagambe nti Mungu abalagidde, Katonda abalagidde abo be yawa nti bateekeddwa okuba n'omutemwa ogudde eri abo abali wansi waabwe. Kuba sadaka eyo zaka tuukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, si yakulya nti ba ministers bagende sente z'ensi bazirye. No, ekigendererwa kwe kubeera nti abagagga bwe basasula emisolo turaddu ala fuqaraihim in terms of services. Ontegeera bulungi satu nsaba wumbe mawudu eyo newakubadde nga quotation yayo ekyali ngazi tusobole okubeera nga obudde bwe batuwadde bakama baffe tubweyambisizza mu mbeera esinga okuba nga nnungi. Ekinakisigalidde Allah w'ekitiibwa tunakyongerako mu biseera ebijja mu maaso biiznillahi taala. Kuba ebitwokya biyitirivu naye kino munzikirize sijja genda nakyo. Mu bimu ku bitulaga ti nabbi yali mukozi ate yakubiriza nnyo basahaba okukola sallallahu alaihi wasallam. Eyo hadithi ya Hanzala atunyumiza mu hadithi eyo n'agamba nti laqiyani Aba Bakri, yansisinkana Abu Bakr. Fakultu kyenava mugamba nafaqa Hanzala use munanfuusi agudde mu bunanfuusi. Abubakari yamubuuza nti wakaifa dhalik, kisoboka kitya kuba basahaba baali bemanyi. Hanzala agamba nti qultu kyenava mugamba nti nakunu inda rasulillah, tubeere wali omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, faidhakirna ani nnaari waljanna, n'atujjukiza omuliro nejjanna hatta kaanna ra'aya ayni, atulinga ababirabako mu mbeera ey'okubanga tulinga ababirabako n'amaaso gaffe. Walakin naye idha kharajna min indi rasulillah, etufuluma wali omutanda nabbi wabadde nasiina kathira, tubeera wano wewali ekinyusi kyenjagala mu hadithi. Agamba afasna al azwaj, tubeerako ne bakyala baffe. Ekyokubiri wal awlad, n'abaana baffe, netutuulako n'abaana baffe. Ekyokusatu yagamba wadhayaat, tugenda ne tunoonya ne tukola, tunoonye kye tunaleetera abantu baffe bakole ekyokulya. Awo wembadde nsinga okwagala, tugenda ne tukola ki? Kitegeeze omuntu ebbanga lyonna olina kukola. Era ne bwolaba bagamba nti oyo takyakola, kuba nti ayinza okuba takyasituka kugenda mu ofiisi, naye aba ayina bye yateekawo aba yasetinga ebimuleetera. Hadithi tugimaleyo oba obudde bugenda? Obudde ndowooza hadithi eyo twebanga esobola okuyita mu dakiika emu yokka ne tugimalayo nebeera ng'eraga ekifaananyi kivaayo obulungi. Abubakari yaddamu Hanzala n'amugamba ono nno gwe twogera ye namba 2 ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Yagamba Hanzala webanga bwe bunnanfuusi bw'olimu, wa inna lanalqa mithla hadha, toli wekka nange ekitegeeza ndi muki. Hanzala agamba nti fantalaktu ana wa Aba Bakrin ila rasulillah, kyetwava tutambula ne tugenda eri omubaka Muhammadi. Agamba nti wetumutuukako kultu kyenava mugamba ya rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, nafaqa Hanzala. Hanzala akoze eki? Afuuse omunnanfuusi. Nabbi yamugamba nti wakaifa dhak, kisoboka kitya? Hanzala n'amuddamu n'amugamba bye yagamba Abubakari, nakunu indak, tubeera wooli, fatudhakiruna ani nnaari waljanna, n'otujjukiza ejjanna n'omuliro, hatta kaanna ra'aya aynun, ne tubanga ababiraba naki? Walakin naye bwe tufuluma wooli nasiina kathira, tubyerabira nnyo. Afasna al azwaj, tubeerako ne bakyala baffe, wal awlad, n'abaana baffe, wadhayaat, tugenda n'okukola ne tukola ki? Ne tukola. Olira nabbi we yamugamba, nabbi yamugamba nti ya Hanzala, wange gwe Hanzala,
law tadumuna ala ma takununa indi wa antum fi dhikr singa kiba nti mugenda kusigala ku imani kali gye mubeerako nga naakabibagamba wali laswafahatkum almalaika wa antum ala firashikum au ala turukikum malaika zandi basiseeko mu mikono nga muli ku bitanda byammwe mwebase oba zandi batezeeko ne makubo ne zibasikako muki naye walakin naye ya Hanzala wange gwe Hanzala saatun wa saatun saatun wa saatun saatun wa saatun yadde munaye iktiswadi tujagala nabbi yatulagira okubalansinga ebintu akati tabbu wekujiridde Sheikh Nassa nga gwe moderator waffe watusazizaamu ekintu ekyokubiri n'okitujja kwate nga nakyo tubadde kati tubadde tukiyinga yagaba obulamu era yasinga okuba obuwangazi obulungi. Sheikh Ali zikusooka eddakiika emu otuweeremu edduwa esembayo ogale programu yaffe enza akazindaalo ndabika nti nja kuba nkazizaayo eri nannyini byuma insha Allahu ta'ala. Sheikh Kayira ebigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama byetaaga okutuula wansi okutegeera ennyo kubanga gwe wadde oyogera nga nze ndaba gwe buli hadithi gy'oleeta eyo principle eyimirizaawo success mu trade principle eyimirizaawo success ate oleseeko ntono mpitirivu z'oleseeyo ennyo naye Allah jalla jalaluhu yatugamba badde nnyumya n'abawalimu emabega kaawo ba Sheikh Samaha baaniba ba Sheikh Mansour ba bonna nembaga nti ekigambo nti lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana kigazi lakad kana lakum fi rasulillah so ono ye Mungu yamutuwa buli kyoyagala okutunuulira oyagala kutandika business oyagala kukola naye ebitumenya era lwaki tumenyeka tuva ku principle ya lakad kana lakum fi rasulillah ne tukulembeza obwagazi bwaffe ne tukulembeza kiri ne tuddayo ku nifaqi ya Hanzala era ne tusanga ebizibu bingi. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من شر أعدائنا اللهم إنا نعوذ بك من شر أعدائنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وفقنا واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.